Kulamusiza webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Amanya nze Bolton. Watona subscribinga osharinga ne video eno abantu bangi bajje wano basobola okuyiga n'okubaganya ebirowoozo. Olwayo tugenda kugira ku ngeri ey'okutaano nabagamba ngenda bawa engeri 5 abantu abagezaako okubuzaabuza abakkiriza okubajja ku mazima ga Kristo okusobola bo okwefuniramu ebyabwe mu kanisa, engeri ze bayitamu okubuzaabuza abagoberezi ba Kristo oba abo abagala okugoberera Kristo. Tutunulidde engeri 4 mu weeks eziyise 4 abantu bano engeri ze bayitamu okubuzaabuza abagoberezi ba Kristo. Olwayo tugenda kutunulira engeri ey'okutaano gye tugenda okwogerako olwaleero, abantu bano gye bayitamu okubuzaabuza abagoberezi ba Kristo. Engeri eyo yeno wammanga, tebasasira ku ssaddaaka ya Kristo ne ku bwa Katonda bwa Kristo. Tebasasira ku ssaddaaka ya Kristo. Ssaddaaka ya Kristo bagikasuka eri emabega gye yakola ku musaalaba, ne ku Kristo okuba Katonda omulamu nakyo tebakyogerako. So kwegamba bo boogera ku bintu ebyo ebinaakusanyusa nti bakola nnyo emesegi oba obubaka obusanyusa just, naye ne batabuulira bantu ku ssaddaaka ya Kristo. Ate nga ssaddaaka ya Kristo nkulu nnyo mu bulamu bw'omukristaayo, nti omukristaayo yenna olina okumanya nti okufa kwa Kristo y'ensonga lwaki oli mukristaayo, nti Kristo mu kufa kwe bwe yasobolera okusasulira ebibi. Bagamba empeera y'ekibi kufa. Era mu ndagaano enkadde Katonda yali yateekawo engeri abagoberezi be gye bayina, in fact baali tebasasulira na bibi ebyo, baali babibikkako, kubanga saddaaka gye baakolanga yali temala kusasulira bibi wabula nga ebibikkako. Yateekawo engeri nti bw'oyonoona walina okubaawo okuyiwa omusaayi, era waliwo ensolo mu mateeka engeri gye baali balina okumanyamu ensolo ezo ziri zitya, gye basaddaaka omusaayi ne guyiibwa, gye basaddaaka okubikka ku bibi. Abayisirayiri baakolanga saddaaka zino enkya n'eggulo, wabula Katonda ng'akimanyi nti zino saddaaka zibikkako bubisi, naye waliwo saddaaka mu maaso awo egenda okubaawo, waliwo omusaayi ogugenda okuyiikibwa gusasulire, tegubikkako bubisi wabula gusasulire ebibi byonna, gwe musaayi gwa Yesu Kristo. Kakati abantu bano tebakyogerako nnyo ekyo, bakibuuka. Buli batuuka ku bubaka nga boogera ku ekyo nga babuukawo. Otutunulako mu kitabo kya Abakolinso ekisooka, ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abakolinso, chachi y'Abakolinso, ekkanisa y'Abakolinso, ebbaluwa esooka essula ya 15 olunyiriri lwa 3 n'olwokuna wagamba weewati, kubanga n'abategeeza ekigambo ekikulu ennyo nange, kubanga nabategeeza ekigambo ekikulu ennyo nange kye naweebwa, ekigamba nti Kristo yafa olw'ebibi byaffe, ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era nti yaziikibwa n'azuukizibwa ku lunaku olwokusatu, ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, olw'olunyiriri lwokusatu n'olwokuna. Kanziremu ndusome bulungi.
kubanga nabategeeza ekigambo ekikulu ennyo nange kye naweebwa, ekigamba nti Kristo yafa olw'ebibi byaffe. Ekigambo ekikulu kye naweebwa ekigamba nti Kristo yafa olw'ebibi byaffe, ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era nti yaziikibwa n'azuukizibwa ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba. Kale tetuyina ekyo kye kigambo ekikulu Pawulo agamba kye yaweebwa era kye yabategeeza. Okitegeera bwe tugendako mu kitabo kya Yokaana enjiri ya Yokaana essula ya 14:6 wagamba we wati, Yesu n'addamu nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali n'omu ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Yesu n'addamu nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali n'omu ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Omusumba yenna akunyumiza ebibooziboozi, ebisesa, ebikyamuukiriza, atakubuulira Yesu lwaki ye kkubo, Yesu lwaki ge mazima, Yesu lwaki ye bulamu, dduka vaayo noonye ekkanisa w'ogenda okusumbibwa mu byawandiikibwa. Tolemera wa musumba yenna akukulembera mu kuzikirira. Noonya omusumba agenda okukusumba kuyigiriza ebyawandiikibwa osobole okutegeera Katonda, okwagala kwe n'amakubo ge osobole okugatambuliramu, osobole okutegeera engeri z'oyinza okuwaamu Katonda ekitiibwa. Noonya omusumba agenda okukusumba mu ngeri bw'etyo. Engeri ey'okutaano gye tutunuddeko, abantu bano ababuzaabuza abagoberezi oba abo abaagala okugoberera Kristo gye bayitamu okubabuzaabuza. Engeri ey'okutaano y'ey'obutabayigiriza ssaddaaka ya Kristo, obutayogera ku ssaddaaka ya Kristo ne ku bwakatonda bwa Kristo. Tebabyogerako, wabula babazzaawo ne babatuuza wansi ne bababuulira ebibooziboozi ne museka, ne mugabula omusajja abuulira oyo, ne bakubuuza yagambye eki. Sijjukira bye yagambye naye baaba abuulira. Abuulira ki? Gwe omusajja oli omumanyi, abuulira. Bannange, bw'obanga olimu akategeera ng'oyagala okumanya Katonda, va we bakubuulira buulira ebibooziboozi, noonya w'ogenda okuweebwa ekigambo, okubuulirwa ekigambo, okuyigirizibwa ekigambo, okuyigirizibwa ebyawandiikibwa, okuyigirizibwa enkola za Katonda, okuyigirizibwa amakubo ga Katonda, okuyigirizibwa engeri gy'osobola okutambuzamu obulamu bwo, obugumiikiriza, ekisa, okwagala, obwetoowaze mu bwa Katonda. Noonya w'ogenda oyigira ebintu ebyo. Noonya watu basobola okuddizaamu amaanyi okukola ennyo. Twatondebwa kukola. Adamu ne Kaawa ne baali tebannaba kulya kibala, Katonda nga batonzi bagamba n'abateeka mu nnimiro ya Edeni bakole bagirabirire.
tulina okukola. Okitegeera? Noonya bagenda okuzzaamu amaanyi. Kola bw'oti, noonya abantu abagenda okukwatirako. Mulekerawo kuyimusa abantu nti kale yandize n'abeerako wano eno, akolewo ki? Okitegeera? Nze nyina kye nalabyawo, mukyala ng'akaaba, baafiirwa naye nga bagamba omusumba tazze balabako. Kale kituufu, omusumba yenna ow'ekkanisa olina okubeererawo abantu abakuweebwa okusumba. Tewabaawo abalwadde mu malwaliro olina obbakyalira oba obbatumira abantu bagende babakyalire. Kugamba olina okuba nga okulembera obuweereza obwo. Buweereza, kuweereza, obusumba buweereza, kuweereza. Olina okuba nga ofisawo akadde okumanya abantu b'omu kkanisa yo b'osumba nabali batya. Bwaba waliwo afiiriddwa, kubanga abantu b'omu kkanisa si kugamba nti ojja kuba ofiirwa abantu 10 buli lunaku, nedda. Abantu abo tebamala sinno bafafa buli lunaku, wabula wabaawo omuntu afiiriddwa, kyandibadde nga kikakatako guba mulimu gwo ng'omusumba, ogendayo okubudaabuda abantu abo. Naate waliwo ate engeri endala gye tuyinza okitunuuliramu nti abantu abamu bakikozesa olw'okuba basumba abamu batutumu nnyo, ba celebrities, nti omusumba singa abajje tugenda kufuna ekitiibwa ky'amaanyi mu community yaffe. Olaba abo, so omusumba gundi yajja. Kati ekyo kye twayogerako wiiki ewedde, okuyimusa abantu okusinga Katonda. Nze singa nfiirwa sifaayo b'omusumba zo bataze. Wabula ababa basobodde okujja ne bambudaabuda, ne babudaabuda famire yange, ne batuzaamu amaanyi, bonna baba bazze Katonda baba basobozesezza. Bataze baba tebasobodde kujja. Okitegeera? So bannange munoonye amakanisa babasomeseza, babayigiririza lwaki Kristo lye kkubo, lwaki Kristo ge mazima, ye mazima, lwaki Kristo ye bulamu. Ebibuuzo bisatu osobola biddamu. Lwaki Kristo lye kkubo eriragawa? Lwaki Kristo ye bulamu? Lwaki Kristo ge mazima? Osobola okuddamu ebibuuzo ebyo bulungi. Era wasembayo ddi biwulira mu kkanisa yammwe nga bakunnyonnyola ku bulamu bwa Kristo. Kristo lye kkubo, ge mazima, bwe bulamu mu ngeri ez'enjawulo, mu byawandiikibwa eby'enjawulo. Mukama bankuumire, mubeere bulungi. Oba olina ky'obuuza kyonna kiteeke mu comment section, oba olina ekirowoozo kyonna kiteeke mu comment section. Teweerabira ku subscribinga na kusharinga video. Bantu bangi bajje wano basobole okubaako kye bayiga oba tusobole okubaganya ebirowoozo. Mukama bankuumire, mubeere bulungi. Tusinkane mu video eneddako. Mweraba.